Nkwanirizako obulungi ali ku Spark TV osibye otya kansulye nti osibye bulungi nnyo ne wiiki ekutambulidde bulungi okutwaliza awamu yatambudde obubi ate nzikiriza nti negenda otandika enkya egenda kubeera nnungi nze Jeze Najji the most wanted the international best Spark TV kwoli programs pa girlfriends ebeere guse. Well, nga bulijjo tubeera ku Malachi Ecolodge esangibwa Kitende ekifo oba amaka ga Spark Girlfriends nze ku show naawe ali ewaka ekifo ekirungi ekyokuwummuliramu wasirifu okufaako bufi green ekagolengera parking ngazi ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi so gwalinayo akabaga kwandiyagadde okukola oba yandiyagadde okwewummuzaamu ekifo kyeninza okugamba kinabeera Malachi Ecolodge tojja kwegisa. Spark Girlfriends tujja n'emiramwa egy'enjawulo nga girina okuzimba gikusanyuse ate nga gikwongerako. Omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutambulidde ku nsonga y'abagalana naye nga guli ku nsonga ya resentment, jealousy oba obujja effubitizi ebibeera mu baagalana biki ebibireeta era birinza kuvaawo bite naye nga tunabbigendamu nandyagadde benewo ku set beyanjule olwo tweyongereyo. Nange mbabuzaako abalungi abali ku Spark TV Spark Girlfriends kwoli nyongera okutegeeza nti ffe tuteesa gwe nolondamu ky'oyagadde okutwala. Rosette no lyerinnya omukyalo omufumbo akyali kaveera omukyala gwe basasula ente eziwera ate era ne bagamba tekikoma okwo kankutwale paka tugambe I do. Yes, tuvaawo. Tulina omugenyi olunaku olwaleero mugenyi kansoke muleke. Congratulations my sister. Ng'oli bw'otyo? Nkole nti kakanamuuko katono. Nedda bambi. Kale kikize mu Luganda obeerenga kale menyako bumenya kuba kati Jose ndi mukyala abulira omuwala. Kati mba kyokuba muno afuuse mukyala kati nze kinfudde omuwala. Yes. Tuwe bamu. But congratulations. I'm so happy for you. Weebale kutuuka leeti ku mbaga yange. Netujja byogera ko. Nayina okukola n'ekyo ninza okugamba kintu yonna essaawa gye wasaba. Amiina. Amiina. Yes. Genda kwa ku mafuta. Amiina. Tulina omugenyi waffe olunaku olwaleero nandyagadde akuwuzeeko olwo tweyongereyo. Abalabi baffe abalungi ku Spark Girlfriend ne Spark TV njagala obabuuzaako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Jibuke nga ndi omusajja wa byakwambala masuuti byonna ebikwatagana kutunga. Jibuke Kamukam Plaza. Okay, Jibu oyo gambye kugamba ndowooza omuntu ate omugenge buno musajja wa byakwambala akutunena agamba omusajja ono ng'atawoomye nnyo woomye ka green ke bayita batya kulwa nsonga mine green naye alinamu ebika. I'm a green. I'm a green. You're so smart. Thank you. Kuli Kaidi. Najiyitamu alhamdulillah. Mbwe bulungi. Kuliko ekisibo wasiiba? Nakiyitamu alhamdulillah. Tetukikulika. Nakiyitamu. Wakiyitamu. Webale kuyita mu kisiibo. Yeah. Nakiyitamu. Omugenyi waffe olwaleero ye mwami oyo akola ku nsonga za kwambala so gw'omusajja w'omukyala ali ku sheeno wetegereza nnyo essuuti eno oluyinza ojjugulira omwami wo n'omusanyusa abakazi babikola kati emintu ng'ebyo Rosie byagenda okuba kati ngaddamu naye nga tuzze ku mulamwa gwaffe gw'olunaku tugenda kwogera ku nsonga ya Effubitizi, Ebbuba, Obujja, ebisangibwa mu baagalana biki ebibireeta nabitandika bitya. Njagala ntandike naawe Rosie. Okkiriza mbu relationships abantu basobola nga beeyagala naye ng'ate beeyinako obujja n'effubitizi. Ya nzikiriza kisoboka. Kansooke njogere mu bulamu obwe nayitamu obw'ekiwala kuba bayinza ogamba kiri mu bafumbo bokka. Naye abantu mutasooka okudatinga tugeze nga olina wooli. Kozanya example ya Limelight koza abantu balowooza nnyo nti abawala bakola ku TV, abawala balina obulamu obw'enjawulo buli mu butaala, business ladies out there abalina zi business ezibulumize. Kati oli n'agamba oyo omukyalo okumukakkanya ninamuteekako obwo obujja like ng'akufuga not because nti nno kyoli omudisrespectinze but because kyoli awulira ng'olina kuwanuka yeeyo wansi okkirire wansi alyoka ategere nti kati akusobola okukontrolinga. Mu nature y'abasajja baagala abantu basobola okufuga. Bw'aba tasobola kufuga kyentegeeza okufuga so okw'obubi but okugamba nti ono bwe mugamba nti tuula wansi asobola okutuula. Yes, to control a person. Naye kati nkubamu akafaananyi natisse container yange natikudde mali yange ya miliyoni ziizo ziwera ng'ongamba tuula. Kati omukazi agamba naye what is he saying? Kati sometimes sijja kibuilding omuntu ng'akulinako obwo obukyayi olw'okuba ekyo kyoli obukyayi olw'okuba omukyalo ono ali wano eno ku sayidi endala waliwo abantu nga just alina personality ye
y'omuntu yamufumbirwa tamwagala bwamushaga ekino ekiziki oba nali ndaba wanaakubeerako n'obukyayi ng'okusooka yali excitement oba mwali mwenna ne kibaawo abawala kati tulengeri gye tuzaala mu basajja kati ofunye olubuto lwe n'ogamba manyi katamba ogenda kumpasa kati n'agamba okay kuwasa n'akutuuza ewaka tulina n'abazadde wamufunisa obuto olina okukola ki kati n'atuula ewaka nga buli wakusonyiya akulinako obukyayi agamba naye omukazi ono singa oba aba asala ekkuba motoka ne kamukona ne muziika lumu naye nga mpulira like ng'abantu balinako obukyayi yeah. Thank you so much. Mr. Jibu. Yes. Ensonga y'okubeera n'obukyayi oba effubitizi oba ebbuba ku muntu, is it a normal thing oba waliwo ekyenjawulo kisindikiriza abantu okubeera bwe batyo? Woba mu relationship oba love waliwo ebintu by'otayinza okwewala. Naddala omuntu ng'omwagala. Waliwo ebyetuma obwetumi. Okitegeera oba nogamba ye omukazi wange awadde oli hagagi muwadde lwaki? Ate nga naba mikwano. Ne wabaawo embeera nga katugeze omukazi akusinga kasente oba nga akusinga power. Ne woba oyagala oba nga toyagala waliwo ebitakwatagana mu relationship ye nga agenda ayinza abamu okuwa ekitiibwa kyo naye nga waliwo akayitamu olwa ssente. Okitegeera ekintu ekyo tera wagenda bbaawo ngoga nange nandifunye kasente omukyalo nampisa bwati olw'okuba ensonga bweti. Okitegeera ekintu ekyo ne tutuuka mu maka ng'obalaba nga we bali ng'omukazi akomawo avuze emmotoka naye ng'engeri gy'akwatamu omusajja ewaka naye nga waba mu bantu wano akibikkako naye ng'ekiba ewaka nga gibeera emiranga myerero olumu amanyi n'okumwozesa ebintu n'okumwozesa empale. Ensonga eyo gyoyogeddeko omuntu ono kitera kubawo nga wamuwasa alina ssente oba ssente azifunye muli mwenna ebintu ebya Katonda bino kubanga nebuuza oba wampasa nga nziina nenzikiriza era kisigala kye kimu nti nga nakusanga wandabye nnyo abakazi abalina ssente bafunayo nabo bye basobola kale nga tajja muyisaamu nnyo naye ngamba ne banfuna nga ndi nga tutwenkano ba sina ssente nentuuka eyo nenkikuba era obujja era omukya because I mean sente nzifunye ndi nawe ssente nno natandika naawe nga nziina. That is your point. Omanyi essente eyo ekyusa ne woba oyagala ne wobeera nga tuyagala kituufu omuntu eyakola essente yamanyi kiki erimu. Omukazi asobola otuuka ng'alaba oleka akameza ka mutwalo ng'obukosi ye asobola okuleka etaano nempabu example n'ettaano gye ziri nedda abasala tebateekaleka twekubira omulanga bakuwammeka mwami matuufu sooka obirindeko ebyo bakuwammeka gyoza akameeza tekakyaliyo. Abasajja akeera ku makya wali wanene abagizeegize mbajagamba mpalisa iPhone 17 omwami yagigula ngezaako okubagamba akeera ku makya ne mukola accountability afaanana atya ya rabbi atuneyo kakafaananyi bakayise ku show eyampasa muganda wange omusajja yagera n'agamba idu muveeko kyembalengezaako okubannyonnyola ennaku zinene ojjoze omusajja akeera ku makya n'agamba leero tulina budget y'omwezi ne mugula omuceere guli waka obutungulu buli waka ennyanya ziri waka ennyama ziri buli kimu kati akameeza tetukyakalaba badde ensaawe mbanga mubiguze n'akameeza kale kasigalewo tulinayo tuba emergencies obutungulu busobola okuba ne busiriira kale nga njagala kulya obuganda akameeza temukajjaawo wetubeera ate nga ebintu nga tubitaddewo ate obuyagalira kale omuntu yenna ayina wira bulungi ng'ayina mukenkalu wano kabina ate kati batusalira n'amagezi w'ekitabo ekyo omwana yakafumbira amagezi pensi ng'ayina nene nakulira mu maka temugamba nali neefumbisa manyi kati wamala okuwa wakiri akuweeza omwezi n'akuwa lumu tabala lunaku kati takuwa nti za mwezi n'akuwa yakadde bwe kati n'obeera na kati obalaba bamugamba kaweddewo kimanyi zitambula nga takuwadde period nti kati mwezi gumu ogenda okukebera nga zigenze emyezi 3 tolina wozisabira oswala naye wali bakuwa ekyetaano n'okubaka ekyebiri n'okozesa nk'ettaano zo n'oteeka wali bwe tutuusa kati ennaku zino tetukyateekawo akameeza kamutwalo b'ebiri oba biki kukwata obukwasi akakadde n'omugamba kaako nompanga kamwezi ne tuteekawo ebintu ebikola ewaka muteekeewo ebbanga sale nti mwezi naye era webigira okwatayo kebbati. Jabe, nze mbuuza ddi omuntu lwayinza okutegeera nti kati no jealousy efuuse toxic okuba kati mulimu jealousy ennungi mukikiriziganya nange nti waliwo jealousy ennungi omuntu ng'alaga nti kyabuntu omuntu bwa nebbuba mwanga mbulwa nsonga anjagala kati ddi omuntu lwagamba nti naye yina ebbuba lisusse oliyina koma
waliwo ebintu ebitafufugika nga bbuba na busungu n'obeera oyagala eti olw'okayisaawo amusobola obba ku mmere awo nga mulya n'afubutuka eggamba awo omukyalo oba omusajja naye nga aludde ebbanga ng'akola ki ng'aliterese naga naye sajja ogwo ogulaba lwakwekoza naye nze gwantama oba akiisa mu mwana n'avuma omwana naye ng'avuma olegwa ogutwe gwa taata n'omanya ogutwe gwange bulijjo ndi bwentyo kitegeera so oba si ekyo okuyisa mu bintu ebyenjawulo naye nga alikulaze ebbuba kyekintu omuntu ekiteekweka oba obujja oba effubitizi kyekintu kyotasobola okukweka ebbanga ddene era wayitawo akabanga katono okukakana okyasizza akunyizaako bw'ati n'omuyisaamu kituufu Rosie science ki omuntu zayinza okulengerako nti kati resentment erabika etandise waneeno mwe tuli kati ebintu obujja effubitizi enge abantu abamu bakweka personalities zaabwe mu ebyo ebintu omuntu naye fulamu alina obujja naye nga mulwadde naliko ku hotel emu ne mukwano gwange boyfriend we najja ati nga bono ojja tocommunicate nze nti n'ogenda wano wantu no in fact yali amanyi nti agenda kujjaawo kati agenda okujja mu kifo nga waliwo guy gwamanyi nti amanyiko emize emibi for example tuli mu Securitas girls n'ojja n'ogamba yani oyo mumanyi bwabeera nga mukwano gwa mukazi wange muntu mubi hotel ya kabi yayimirira eri wansi mu parking gyatandika olutalo najja ng'ayomba ne bambuka n'akwata essimu y'omukazi n'agikasuka eri oba yota nono omuwala abo abantu babi muli bamalaya mwetunda like that so sometimes I feel abantu bakweka obulwadde bwabwe the guy was sick mu mbeera kuloza nti nkubira nnyo omukyala era kati okumanya nga batamu balwadde yava bwawo nga yeetonze nedda mukwano nsonyiwa bagula simu mpya obusungu bw'okozesezza batamu bakweka emize gyabwe emibi mu kuloza nti no batububira naye ng'ate bakoze ensobi kubanga kati nzijukira nga yeetonda natujjukira ffe abaalu bwamuswazizza n'engeri gyagenda okugulamu essimu empya n'engeri gye bagenda okuddamu aba hotel bakulabye you do not know kati buli omu apostinga nga bw'ayagala oli akufilmize bano bayombye bagenda okwejjuukiriza omuwala gwagamba yajja buzinga bwe najja ku hotero ne musinkana mu ngeri ya restaurant bwe wamu you understand so I mean waliwo ebintu ebimu ng'omuntu omusajja oba omukazi kirabemu mu partner wo kyotasobola kugumira omugambirewo nze omukubanga bajjanga nga babulaba obuze butono omuntu alabe isawuzi ani akuba soko jimpi n'osirika can I message you you understand and you be patient and you think mu maaso eyo ajja kukyuka until someone akuyisaamu ekifo n'etonda empya okitegeera musharingira kyessimu washaringira kyessimu naye nga zindigambye nti essimu eyeebeera eyiyo eyange ebeere yange ojagaza ki naye password mbangi manyi just in case nkubirako ku ojagaza ki nedda kati tuli bafumbo kaya times otankudde noolo akatungulu anoonya wakaabira onoonya kukaaba okitegeera so hooleke teriyo essimu ya musajja gye nsobola kutunulamu ng'ojagaza ki but back to the point tetuginaolenganga buzeebwe obutono omuntu bwazzenga akola ate kambabuulire tokkirizanga kufumbirwa muntu gw'owulira ng'embeera ezo oziraba azikola no nga tanina kuwasa because I believe in marriage it is going to be worse omuntu waba asobola okukwata essimu n'aba wali kattu ajja kukwata omwana wa mukube n'okutema ejjambiya naye nga gw'ogamba nedda he will change mwana mpasa he will not change he will even be worse. True. So you pay attention to the small details. No, either way n'omukyala. Waliwo omukyala yatwalako omwami we emisinde n'ejjambiya. Amunyezizza. Yes, yakeberera essimu. N'amubuuza erinnya ery'omuwala. Kitegeeza omusajja teba kudduka omuto yali agwe. N'atemwatemu oli n'akwata jjambiya. Okyalo wuuyo wuuli. Wow. Okitegeera. Jib. Ekintu kyenjagala okwebuuza zino feelings ziva ku muntu kubeera ng'ali insecure alina experience zayitamu ng'agamba okusinza kwenayitamu kati n'okubeera nga nkwipinga gadzaye nga ziri high oba just behavior ye ng'omuntu gy'ayagadde okweyisaamu akakasira. Is it insecurity, past behaviors? Essaawa eno olaba nga we tuli okwana omuwala katugeze gwe nkukwana oyinza okuba wabadde
John wonga ine embeera gy'abadde akuyisaamu kati nga bw'ontunuulira bwenti ng'ekkubo lyenkutte olabira ddala John okitegeera ekintu ekyo n'omanya embwa eno egenda okuntwala eno nga John n'otandika okweralika nti omutima gwo otandika n'okugukwata yandibadde agutajaabi n'ogamba ono agenda okunziza mu bya John byabadde ampisaamu okitegeera ekintu ekyo nti ba ex bano batuleetera olumu okukyawa eby'omu maaso ekyandibadde ekirungi otandika okukiraba nga kiki nga kibi n'ogamba Jozo ono yampisa bw'ati ono mwana yalabika agenda akumpisa bw'ati n'obeerawo nga olemeddwa n'okuopeninga omutima gwo eri omuntu because oyina past experience ekyakuli mu mutwe abantu bonna beebamu nze nina mukwano gwange essaawa eno atya abakazi naye ekibamutiisa kiki azuukuka bw'ati yaleeta omuwala ewaka ne beebaka agenda okukolera eddabo luumu ng'ate ku kagundi wano ekitanda oba olaba kameeza ng'omwana yaleese akambe ekiro n'akateeka awo agenda ozuukuka n'abuuza akambe kano kaaki n'amugamba nakebedde essimu yo n'endaba omuwala bw'ati ne bw'ati naye lwaki obwenzi bwotete wakiri temugira ne mukendeeza waliwo ogwo omuzimu tegusabirwa baguleke teriyo omuzimu tegugenda sabirwa leka kyogamba nti obwenzi yasembayo okugusabira yafa gwamutuga kwegamba tugumye naye olabye example z'abasajja zonna zaawa baba benzi kuba bwenzi bannanga obwenzi waliwo obuntu obulina okuyitamu kati ng'omusajja ogwo omuzimu gwonkugambye gwatondebwawo awo wenyini tugenda okuwumulira mu kko bwe tukomawo tugenda tutandikira nkukulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo omulungi ali ku Spark TV tukyagendera ddala mu maaso naye nga njagala nkujukize nti tuli ku Malachi Ecolodge esangibwa Kitende ayagala okuwumulamu bannange kanzooke nkunywereko nfubye okulaba nti mmira wano mu mumiro ayitewo nga naawe omuwiri otegere kiki Malachi kyegaba agala katonda akalungi emmere ennungi ebisulo ebirungi ka environment akakakamu ng'olengera green olinga ali waka naye nga tuli waka inabeera Malachi Ecolodge tuli ku mulama gw'ensonga lwaki ennaku zino eno ensonga ya Effubitizi Obujja obutaagaliza etc bingi mu relationships biki ebibireeta nabiriza kuvaawo bitya Rosie, nina ekintu kye njagala okubuuza obutenkana mu relationship nga mu nsonga za ssente, affection, respect birinza okuzaala obukyayi mu baagalana. Naye olina okuba nga temwenkanankana. It cannot be balancing. Omanyi kye kitegeeza okuba nga olina mukyalawo ng'akusinga ssente. Omanyi kitegeeza okuba nga olina mukyalawo nga ye ku mulimu gy'akola ye boss ye CEO oba ye MD. Nga gwe musajja atuli kapali otunda mberenge obanga olina mukazi wo honorable no like what I meant bino kubanga kisinzira kwani atenkana nani personally I would say omusajja alina okubanga asingawo kasente gugega amazima oba mukazi nga yakusenga muganda wange ne wano wetu tetufugika katuteberezaamu nga sigambye nze badde ngambye okikozeera naye ebintu bya love affection biki ebyo nze nandirowoozezza omusajja wabanga asukulumyemuuko katono bibalansinga bulungi eno akasente nga weekali asobola okakutolerako n'akuwaako eno omusajja nga ayagala nnyo sigambye naye obeere nga tomwagala kubanga nange sikiriza mu kufumbirwa muntu gw'otayagalirako ddala naye ebira engeri ebinyumamu ng'omusajja alina engeri gy'akisoosowazamu engeri gy'akwagalamu oba ogenda gwayo bati nga ataddewo dda kapiro nange gwa wano eno nakirijjawo kati nga ffe abakeera oyitamu olumu n'okeera n'oyitamu nga tufumbye breakfast olutalo ono nno ge mwaweezooza afumba breakfast ffe tulina luzzi bafumbira ekintu ekisimanyi ekiri fresh kakati asooka n'akugirayo oli comparison y'oli n'agireeta awo neerabira nti bali bayinza banga bakola ne content waabwe not everyday nti bafumba gundi kati ekyogedde ku sayidi y'omukyala kiba okenga omusajja yasinga kati okimanyi nti waliwo era omusajja okubanga kituufu yasinga kati basatu tugambe nga ba honorable nga abakazi bamwekubakuba okimanyi mbuno naawe omusajja wo ekifo kyalimu kimuleeta okuba mbuno asinkana abantu ab'enjawulo nofuna obukyayi just like that nofuna obujja obuteetagisa kubbaawo kubanga ali successful nofuna
ebintu neko kubira mu ngeri ndala nnyo. Nze nange sagala musajja yenga teri asobola mwegomba kuti. Njagala atambule bagambe oyo omusajja oyo golaba yebba wa Rose. Barakizaala Obujja. Wa mwegomba. Yes, obujja obulungi. Manyi no ne mu Bible mulimu obujja obutuukirivu. Kubalako n'obujja wanting to be like you. N'enkirwanako nnyo nkifuuke. Kati n'omusajja nga banga honorable kinsanyusa okubanga abawala bagamba kale singa wange ne mumwetega kale mwenga abawolereza obwenzi bw'oyendako nadde naye banaye bw'oyendako nodde wange tekikafuwe. Atogamba ogenda manya. Kwegomba bwegomba ne bamwegomba singa abadde wange. Kubakazi abalala reality jose wood kizaala bujja kizaala obuyinza omuntu abakazi abalala mwego bayinza omutwala kati bayinza omutwala then wafumbirwa kiki ekyo wakidi kale beera ku bond level gama nti omusajja oba agenzi nasinkana abakazi mbawulanga bakola statement oba agenzi nasinkana abawala 10 adda wange naye nga tuvuddeyo njagala mbuze mwami Jebu comparison ya social media erina pressure gyetadde ku bantu abali mu relationships ennaku zineeno nnyo etuleetedde ttabu gwe gyotamanyi nga comparison ki gy'olinza okugamba kino ebintu kati sooka social gundi eyo eriko ebintu ebirimba bingi omuwala asookera enkya neyeewa lakibenzi owo n'akuteekako ka pressure ak'okugulira ebenzi nga lowooza oli yagimuwadde ebyaddala okitegeera kyesikiriza mu relationship ya social media oba kampe example bwetu relationship ya social gundi nti waliwo embeera wootuuka nga omukazi w'omulaba atuukiridde omwana n'amuwa komenti nga ekituufu ogenda okugiraba nga agina for example katugeze gomanyi okwewana amagulu amalungi emimwe emirungi nkulaba nange ogina omwana najja kukwata embaliga nti olina enkobogo netandika oziteekako bwenti thank you so much nekinyingira mu bwongo bulijjo ekituufu alina embaliga kituufu olaba kanyongerezeko ku submission y'omwami eno katono omuntu okera ku maca nofuna akasajja ng'okolaba kakutetenkanya oba kanfikale olaikimu okirabye omusajja wo musajja wo yes kupaka abira musajja oba omulaba mubi oba kale mulema oba muwavu byonna ng'obirabye ayina oba alina omutwe omunene oba ennyindo yennene oli n'akizoominga n'akijjayo bw'oba kimukuba ennyo mu comment section tandika n'okirabira ddala naye gamba zino kituufu kyovudde abandi abantu bakweka abantu ayi mubeesonyi maybe bayitamu olaba olinga agamba muleke bba wange muleke bbaawe muleke mukazi wange naye munange ate omanyi nti n'omuntu asobola n'okulaba Jose just olumu obaligamu bibyo okoowa olumu osobola okubaliga one badidde nosobola okubaliga kambabulire ng'otambuza kuno tufa ne weekoowa oli n'ajjayo n'akarekodinga bw'ati noyada bulijjo alimbe n'embaliga kyo kituufu azine ebimu nga tobirira na bbiri okay obadde okyanyonnyonnyola nti pressure social media biki ebyenjawulo by'olowooza biyinza okuleeta obuzibu mu relationships nga social media yebisindiikiriza ne bivaamu resentment ne jealousy n'ebiddako gye tukulidde awantu efamire zanjawulo okitegeera kati era efamire oli ng'akuza alina akasente omulala azirabye mu bukulu katugeze kati waliwo abakyala abamu asabira omwami afune kasente olumala ate okukafuna n'agamba nfudde ekiddako akola ki ngenda kati kumubaka bubasi muteza bitimba nalinako amulirwana wange yasabiranga omwami we afune sente olwafune sente wati n'agula emmotoka yagamba mama nfudde obulwadde buubwo kabatuuzaawo mu maaso okitegeera bateeke ebigere wali ku ddaaki naye nga ekikireetera ky'olumu nti nsobola okuba nga ndi eno mu ngoye zange mu byange ng'omuntu andaba nga nomale naye wondeeta aku media n'omposinga eno embwa erimu omulamwa okitegeera ne bankubirako obutabo okukakkana oli anseducinze n'ekiteetaagisa okumusemberera okukakkana omusizaamu eggaali nekireeta ate embeera relationship yamukola ki okutaataagana gwenna n'akutataddeyo sinerabira kano akantu waliwo ekintu ekimu kyenze ndaba mu bakyala abakkiriza okubeera abangi to be specific bannaffe abayisiraamu bakkiriza mu kuwasa omukazi asukka mu omu sikyo mwanajibu akati nina abakyala abendabeeyo ku social media olina musajjawo
bwakitegeera ali bw'ati n'afunayo owookubiri njagala kumanya mwasooka ne muteesa nti it is okay to marry omukazi omulala abakazi batuuka nga they are violent n'ava nije ne yeevaako n'amaka ge n'agafiirwa kaŋŋambe n'adda ku namba 2 bw'amuvuma bino bw'amuvuma biri eri kala kisinga okunnuma nti batuuka ne baweebula n'abasajja baabwe n'abakazi benda okusikyomya n'obuuza essimu ye bagimuteze yagitunuddemu naye ogenda otutunulira ng'agamba omusajja wange yawasayo omukazi tanaano namuwasa ali mu kukwana akwanye omukazi omulala kati nze kyovudde laba n'atula mu bisawundi eby'ekisiru kati yafuuse muwemuzi ku intaneti n'aposinga ebifaananyi baawe ennyinnyini owuwe ogusajja guno eno mbwa nze I want to know okay ne waba nga takkiriza wasa wakubiri bw'omuweebula nadda oba because I understand I don't believe in a man marrying omukazi omulala but nsikiriza nti bwe mukola ne muweebuula kimuza gyendi si kyekyo kati omukazi n'abeera n'alema n'okwefako ye ng'omutogama naye okay what really happened what if I was wrong here neterezeemu ntya n'omala obudde kwoli noyongera n'okaddiwa n'ofedinga n'osiwuka n'odda ku mukazi n'ota ku makooyo n'ogatama omusajjawo kati ogenda okutuula nga gy'atambulira alinayo banne n'awulira ng'aweebuuse namanyi nakanjako dayika gwe kati nkutadde mu malogo akati bannanga omukazi yantuteko omusajja did you really try to check yourself where did you go wrong abakazi olwomuteeko asa abasajja omwenzi naye kamabuli reality nga naffe tulinamu ekyo ekintu ekitali right I believe in omukazi okufightinga battles zo ne musajjawo off media off kiba kisoboka nzira njagala mukama nga akkiriza mbeereko ekisenge bw'ennobera awe ewaka nga sigenda wajjuze ebyo ekitegeera kunge yange nnobera wali eri kituufu omukazi yena alina nnobera mu nnyumba naddala ng'obufumbo bwokyabwagala but nga tuzeeyo ku mulamwa nina ekibuuzo kye njagala okubuuza mwami Mwami JBK. A lack of communication and appreciation needs okuzaala resentment. Needs okuzaala efutwa. Omuntu nga takusiimira nga takommunicating nga okuzaala obuchayi nga takusiima. Lack of appreciation oba communication okusiimwa n'okubanga tewali communication ennungi kiyinza okuzaala obuchayi mu relationship bagalana. Of course so okira katugeze omukyalo ono atwetedde ebyokulya ne mumugamba ne mwebaza naye kati in case owewaka kuwadde bw'otamumwebaza ffe mu Buganda obanga atalina mpisa katukeze natutte obudde bwange nenkugulira akalabo kange n'okasanga awantu n'otaŋŋamba nti oba wayo akantu nkalabe kisozi obanga tewakasiimye nekinsigala mulinganga bwe baana wasa omukazi atalina mpisa okitegeera mu bintu ebimu katugeze nkukoledde ebintu negwe ng'osigala oli awo oli domat okitegeera kati omukazi nze abulamu oba kiki oba okitegeera n'osigala awo nga weekola ki nga weebuuza ekiyinza n'oku ending up nga otandise omulabamu ebiki ebituli so nekireetera relationship okukendera oba omukwano gwammwe okukendeera olw'akantu akaki akatono nze kiniza ate era ekirala nti singa jozi nkunyiiza anongamba anko onyiiziza booti ne booti onsobezza abooti wenzijja netumalawo eyo ensonga mu bwangu nnyo okitegeera oba ensonga esobola okuggwawo awo ne tutalanda nakugenda wala okitegeera oba Thank you so much. Tukyeninza okugamba ebiseera ebisinga abantu abamu naddala ku sayidi y'abasajja omusajja bw'abeera naawe nga mukyala we alowooza mbona olina okumugamba nti mbadde nsaba genda wano eno mbadde njagala bwe kiti mbadde njagala kukola bwe nti mbadde njagala kukola bwe nti mu mitwe gyabwe kimuleetera okulowooza mbuno ye liida yakulembera gwe olina osooka okwebuuzaako kati oba tokikola ng'ate bo kibasuubira muno kyengeri gy'oyinza okumulagamu ekitiba ng'okommunicatinga ebintu byogenda okuzaako akiraba ng'okumukakanya okola nga gwa muzaalawa busi yasalawo obute bwogenda otambuza olunaku lwo so communication awo neebeera nga nkunya singa togikoze yagenda kuzaala obukyayi ku musajja alowooza mu ngeri gye mbagambye nga ye alaba nti bw'oba tomugamba bw'ogenda kutambuza olunaku lwo biki by'ogenda kukola yagagendako wa maama oyagala kukola bwoti omunyooma oba kugamba egenda takugamba egenda osobola okugenda saba agenda kufunako obukyayi tugenda tutandikira awo kasooka tuva okumulamuko
Mbakulisaayo nnyo mukumbula muko abalungi abali ku Spark TV, Spark Girlfriends ekyagendera ddala maaso ate ngibirawo every single Sunday. So gwatuguddeko nga togenderedde mukwano tubeerawo wano ku Spark TV every single Sunday essaawa 2 ez'ekiro nga tuteesa ku miramu egy'enjawulo egikusanyusa egikongerako nga tegikuzimba. Tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende gembaka ga Spark Girlfriends fe abali ku TV naawe ali eyo ewaka sandyagadde okujja okwewummuzaamu okulya ku ssente zo okubeera mu kifo ekyekakamu kubeera Malakai Ecolodge. Ensonga ya resentment oba obujja obukyayi obuli mu relationships bulinza kugwa obutya ensonga ezanjawulo tuzogedde bitandika bitya naye njagala ntegeere butta bwe tulinza okubimalawo. Rosie, how openly tulinza tutya okwogera ku nsonga zino eno mu ngeri erika aye ne tuziggusa nga tezivuddemu atiira nsonga ndala? Tutegedde tulina obuzibu. Olwaki Chemita communication, Okay. But smeba communication, is it supposed to be verbal or one mungeri endala? Kubanga zendoza nti abantu ba communicating differently. Okay. Waliwo omuntu asobola communicating by talking about everything. Nze kyesiyagala. Zisagala muntu angamba, eyo glass jagadde, kyekikopo sijagadde. Buli kimu you have something to say about everything. I hate such people. Kate waliwo abantu bayitambo, is a good communicator. Banange nze nno gwolaba, njagala communicating nga buli kaseera kubanga nze no, just don't overdose. You understand? So kati nze muntu asobola okunotisinga ekintu nga kibi tudde nenkireka nensoka nendaba kize buzi oba is it continuous? Nekijja ogwokubiri nekijja okusatu kati obuzibu fe abakyala twogera nnyo nga tunyiize. Naye kati gwolaba gundi nze no saagala bweyambala dda kati obuzibu bwokoleramu ensobi. Ate abasajja batanya communicatinga mpoza ababefuga bbi communicatinga budi kangambe nga ba muli mu biseera oba ebyesanyo ba something like that abakazi kubanga ndowooza fe speech communication yaffe eri abasajja tulina kubanga bikaseera gwe nno gundi gwe tata kimbowa mukazi ayomba kati n'olinda wonoomunyiiza okugambe. To me I feel it is better to understand how best does my partner need okwogera ku bintu bineeno. Abinyumirwa nnyo nga tuli mu kisenge tuli ku dina nga tugenzeko out na talking about something anyumya nnyo nga tuli mu mboozi awo out of nowhere amesoba mu mboozi ya ssanyu nogane nkubulye bebe nga toba oyambala nga tokyusa nze sikyagala kati nga yekinzo okay I'll change wadde ayagala nkole batya kati first know how mwami wayagala communication nti nganze omuloozi bwojja nongamba ku buli kitu buli kaseera amanda olino onyimba mbanga atawulira naye ate bwojja nokingamba nga olaba Rose kale let's talk about this kati manyi omwagala wayagala communication kikaaki ocommunicating iddewa ocommunicating zeddi things like that wekiyinza okubanga n'omukazi ayombayomba olw'ensonga aluddewo okugenda ejjinja okitegeera oba ensonga eyo nemuviirako okukola ki okubeera ng'akola tomukoyera ekyo kyayagala so that akakkana n'abeera ndi owesafaari omukazi ena setting eyo abeera agimanyi mu mutwe gwe nti kati omusajja ng'akola safari era nga n'omubiri gwe ogumanyiza ekyo ekintu but chances are nti mmanyi tobeerawo okumala emyezi 2 ne Rose n'obeerawo okumala weeks 2 nawe olaga tolina kyeyagala kukolawo so omuntu aba agenda kunyiga atwaga embuno omuyombi ekintu ekinneewunyisa tuba abakazi bayombera nyebi amanda abakazi bayomba abasajja babakulusanya I don't know. I did not know bagamano gamanti no tebabagira nga tebabajje abo ngata omusajja golina atakufudde ekita kitagenda kuba kusenge yobeera nolinga omusajja yamuzira kunabeerawo naabo ngate yibambi ate yandikyagale naye ngate omusajja takimukolera so omuntu aba agenda kuyomba ate bwe kyogera kugambe naye naawe oyomba nnyo zembeereyo nga nkoye kati yagala nkole nti andi mu mwaka go nga mukyala ani alina okunyamba ku nsonga kubanga nze kyenowooza omukazi bwagambira nti bwatukirwa ku mbeera etekayo embeera nti njagala aba ayagala era kiba mwe abasajja mwasetinga nti oba biki pozi ng'oli alimu okubaliga bali ennaku zino eka ejo emisango lwakubanga mitono kati ffe bamanyi kati ng'olinayo gamba nga kako tukolera abantu ofakinensi ejo emisango kimanyi nga weegirisebo naye ogwo teguba musango tegulirayo nakukwata nti I just wanted and you didn't want temuwulizibwa nnyo nga nze
aguwa wabidde teguwalezibwa nnyo nga nze aguwa wabidde. Tugende maaso. Tugende maaso. Jib, ndowooza kangende ku nsonga eno olowooza nti reassurance ne trust biyinza birina role y'amaanyi gye biyinza okuplayinga mu nsonga eno eya resentment oba jealous mu relationship. Omuntu okuba nga addiŋŋana okulaga nti naakwagala buli chance gy'afuna akujjukiza mbu naakwagala n'okuba nga mwesigwa gy'oli kiyamba okuba mbuno eno ensonga ya resentment ensonga y'obukyayi kigijjawo oba kiyamba. Twafuna abayaaye bamulaavu. Omuyaye asobola okujja n'akola ebintu ebiraga nti mutuufu. Love bombing. Naye ng'alina ekintu ky'abala mu maaso nga kinene. Okitegeera ekintu ekyo nti n'ogenda okukigwamu ng'omuyaye abadde akola ki? Ayina ye kyayisawo buti ng'otunuulira bubi. Mukwano mpolereza bibyo Jibu. Obuzibu n'olaba yankubyemu dde ebituli alaba empolereza nnyo abasajja. Sajja sintunula butunuzi bubi. Amajibu yogera obudde butukutte. Azijjedde kulamwa nzizaamu katono. Omulama gole nti reassurance ne trust bizanya role ki mu kuyamba obufumbo ogenda maaso nga temuli mu resentment. Kati essaawa zino olaba okugamba omuwala nti I love you kyafuuka nga aluyimba lwa Uganda anthem. Kati wagala kubali nga bali mu relationship already weeri sinti omukwana bukwanyi betwogerako abo already nga bali mu relationship. Najja n'ongamba mukyala wange nno nkwagala. Mukyala wange banange you're smart, you look beautiful. Kale wadde n'abanga yakazaala bamugamba ekibuto kiyise bamugamba baby no you have a flat tummy. Don't mind them. Ndabanga okulimba nze bamudiini eyange. No, you try to make okugamba ekintu kyotali kale n'otomo nti imbeera nkulimbalimba okubeeza wakati. Kale bwoti mukyala wange wadde olubuto oluli bwewuti but you look beautiful, don't mind them. Nothing is wrong with that, Jib. Okubanga mukyala wo mwetera okuwulira obulungi. Kati oyagala enkuwane obugere obulungi nga tebuliiwo. Kati omugamba nti no you beautiful. Kyembadde nga ndowooza okubuzaabuza relationship ebeerewo. Okitegeera nkuwane obugere obulungi nga tebuliiwo. Lwaki olinayo to begin with ng'alina engalo z'otayagala alina ebigere by'otayagala alina obuuto gw'otayagala. Nakutwalako ebirala katubireko ebyo nakutwalako enviiri ennungi. Kati anti kale ng'oziwaanawaana mu enviiri ennungi. Obwesigwa kimu ku bintu ebiyinza ebiplayinga role ey'amaanyi mu relationship obu ne batabeerawo bukyayi. Obwesigwa nsonga nkulu nnyo. Ne wabeera nga omwagalwawo agenze wagamba andiko oba akoze eki wamulowooleza birungi. Kasi omulowooleza ebibi of course ogenda kukola ki? Ogenda bakukomekerera nga muyombi. Okisege. Thank you. Rosie, di resentment weyinza okugamba obukyayi bulinza otuuka n'ogamba naye omanyi ono omuntu wange alabika yeetaaga omukugu. Yeetaaga mutwaleko komba psychiatrist balabe waagwana. Ekituufu kiri nti waliwo abantu abamu nga bakuziba bukozi bwa bubi. Nga ne bona omutwala wa yoyoyoyo. Mpozi nga kizze buzinga out of nowhere atandise okudevelopingamu emize egirwana. Emize eziri. Sayinza njagala ogambe nti biki by'olinza okola n'ogamba kati kino we bituuse omuntu wange. Omuntu aba alwana. Omuntu asobola okulwana mu busungu nga abeeri n'akola ekintu from nowhere nti yanyiize. Omuntu aba asobola obutatya okuswaliza mu bantu kangeze obanga asobola okulezinga eddoboozi lye. Mpulira nga ekyo tekiri okay. Omuntu aba atandise emize egitatya bantu bakulu. Waffe olabayo nga olujja lw'ewammwe osalimbirayo nga bw'oyagala kubanga wansasula. Maama wange like waliwo abantu abamu nga okubatuukako olina okuba nga tulemereddwa nnyo. Naye lwakuba kisikiwolereza nnyo kiki kyegambye nti abantu abamu balina emize. Oyinza okunoonya omusawo atendeka omuntu gwe baakyamya okuva nga wa myaka 2 nga yakula alwana, yakula ayomba, yakula akola biti. Waliwo ng'olina kukkiriza either you move, you step out oba okkirize nti kale paka we banamenya amagulu kangume. Wali omuntu nga ye embeera ze bw'atyo nga ye mulwanyi muyombi. Nze nno ngamba nti omuntu we yandituukidde ku level egamba nti omuntu wange ono aleka yeetaaga obuyambi singa omuntu atandika okubeera violent mu ngeri ngezo z'oyogeddeko. Mulimu omuntu agenda okera ku makya akugamba embu nno singa todda wano eno togenda kuddamu ku relationship egenda kuggwawo singa todda kusaba boys relationship egenda kuggwawo. Okivamu ekyo ng'ayogedde bugezi bigenda tandika kubeera ng'okubwa. Omuntu agenda kera ku makya atandika okulunda ku mulimu gy'okolera.
omuntu ekitegeeza atandise okuvaako ng'omuntu omuntu atandika okukulunda ku mimu gy'okolera nga yandise kulunda bulunzi aba yeetaaga okulaba omusawo kati akutamidde alowooza nti kati akuowuninga omuntu ayagala yingira mu ssimu yagikebera ekiro nga weebase oyo muntu aba yeetaaga okulengera omusawo amutaase ku kizibu ekimusumbuwa omuntu atandise okugaba ateekawo embeera y'okwegambula kati akulunda obuwe okitegeera omuntu bw'ati basobola okukola ekintu kyonna either gwe gwa protecting oba gwagenda okusanga naye ogenda kala kuma kyonse nga nyimirire n'omuntu nga mukozi munnange tunyumyamu teseka okuba omusajja abandi omutte oba nzima okube naanakuba ate n'okumutta kale omukuba kube oyinza onyumya nga omwemolerako ebitanyuma ate kwemoola ki omuntu bw'ataasekeko nga yogera n'omuntu gwakola naye edi bannange nga nawe ng'ate nze nga tobindaga ebyo nga tuli ffenna wafuuka gonyeewako nga tobindaga abaana bakomawo ewaka okomewako abaana ne babuna ebitando naye waliwo ekintu kyemmanyi ate mumala okuzaala nammwe nga mukyuka ate lwaki bakyogera nnyo ekyo ekintu ku bakyala bwe bamala okuzaala bamala ozaala nga mukyuka ngaomukwano nga muguzza ku baana kubanga nammwe temubafaako omwana wagamba wa mukazi nze mulera nze munaaza nze musiga ebizigo nze muliisa nze mwambaza nze mutwala ku ssomero kwegamba munaaze nga bwe nkunaaza nammwe mugezengako okubalansinga gyetwalina nga tunaabaaba babiri kati waliwo omuntu owokusatu gwe muyina naye omusajja kati atandika okuteeka mu mbeera y'okwagala okutta y'okuthreatening oba omukazi kasagamba nja kukwira asidi ne bakazi baabo nja basanga mbatomere mbakutuleko amagulu mukwano gwange omulungi bw'otamunoonyeza mu ssawo gwalina otambula ogenda ekimanyi waliwo abantu abamu nga akikola ogende n'akucunya nga ekigendererwa ki ayagala ogende wagaana okugenda bano abayita bakazi mu nnyumba oli wano omulala n'amuteeka ali ku kitanda nakukyagamba kamucunya waliwo omuntu omu yaŋŋamba ayo muleke tannaguma naye paka wanaako wanaawulya nga mutami agende yagaana okunviira era bwe yafuluma yagenda olaba nga bisuse bwe yafuluma bw'ati enkeera mu nnyumba yemmwe yawasiza omukazi omulala kati waliwo atamu nga babikola nga wagaana okugenda mukazi watu wammwe kubanga nze simanyi bw'otuuka ku leve eyo kale wadde sigenda kunoba naye olina okuba nga nawe olina golo yemu togenda kunkudeka kunoba bw'oba oyagala nnobe nga kyoyagala nga kyoteeseewo sijja kukiddamu omusajja agenda kubakulemu amannyo agenda kubakulemu eriiso akukyusa oluba ate ye omwakuleka olwansi wakati otunula kyanaggwe naye ng'ate ekyamutuusa ku ekyo ebbuba eyiteetaagisa obukyayi olwokubanga akulengera muno oli mukazi mulungi ye obwongo obulowooza nti bulijjo oyiteyo abantu bakwana naye bwebanga ddala baliriwo bangira kubanga obulungi tebugwa bugwi obulungi omuntu akula nabwo abadde nabwo but I chose you as my partner so kutula wansi okkakkane okitegeera naye kati yeetadde ku bunkenke ali insecurities ziri mutu mukola ebintu byatandikoze kati omuntu akuleka mu situation ng'eyo nze ndowooza nti no either bw'obase omutu tekulaba musawo gwalina okutambula waliwo erwate omukazi otuuka ng'olina abaana agaba newaawo obuzibu obujja ng'obuleka na bulesi n'otabulaba katugeze omusajja ayenzeko ebbali ogamba ndaba abaana bange mbayina naye mwana lunaku lumu nze genda kukubako gesitoolu mbeera erinza okubaleetera okugamba nti ndaba abaana bange mbayina nedda si ekyo okay kati leka ntereze kinene ekintu bannange mwami jibuke otunga amagunda ago okikunyumira nnyo nga bootungira bye baawukana lwaki mubwenzi mubutwalanga like you people okimanyi okadeka lindako nkunyonyoyo obwense bukoma ku siriimu waliwo agalwadde agabakazi abawunyawunya yenayina avaamu ebizza ebibi nammwe mubituleetera what makes you feel obwenzi buli so comfortable like that ekireetera obwenzi okimanyi befaako bokka definitely buli musajja yanajjana okweno pano tukiveeko kubanga olunaku lulamba olwo katonda is it possible omuntu okuwona obukyayi oba kyekintu ekyomuntu kyayinza okubeera nakyo paka nga kimuleseeko ne mark woba omuntu omwangu obuwona womanya ensobi zo oba obuzibu ezizo gwe ng'omuntu so sezooli ojjeko ezooli wasobola okugamba nagowingawa wrong okitegeera n'omuyita omwagalwawo nemutuula n'omugamba okusinziira emyaka 3 oba 4 gye tumaze wabaddewo embeera endiko nga nnina obukambwe nkuwulirako bwe nti okola abooti nkola bwo nti naye embadde njagala ekole ki eveewo okitegeera ekintu oba n'oginoonyeza engeri gy'oyinza okugihandolinga otandika okuteekamu ebirungo ebipya mu mukwano obuze bujja katugendeko outing katugendeko ka trip e Dubai n'omutwala eyo n'omukola ebintu ebipya
n'ovumbula kamudulire bambi abajira amane osobola okugenda ko wali eri ekalo ne kumala kayi wano wali eri wamu up country ne muchakala tete mutubya ennyonyi banna ne mala kayi wane no muletawo nange kanjogereko kale kubalala mugenda ko wali eri ekalangala kusalamu oba ne kumala kayi wano sokwetawo mwanga muleta ne mutuula n'omugamba baby n'ovumbula ebintu ebipya naawe n'obimuteekamu n'akyamuka n'akomawo ekiri mu ekyo naddala ku bakazi kandi n'abakazi kati mbavuddemu omusajja ategedde nti waliwo obutakkaanya badde mu relationship yaffe akedde ku makya akulese ku malakayi mutuuse mu ruumu alina embadi empya zaagala okulaga maybe zisumulule omukwano gwa mpya bino mukazi ki yabikuyigiriza bino wabiyigiriddewa kwegamba ne wobadde oyagala ate mukkakane ati wakumye lutalo lupya banno bonna baleeta wano wakopye yakuyigiriza ate kuwasembiro etani kanani kafani akakugambye nogamba wamanyayo otya eno nga walungi nnyo ani yakuleeta oba wabujjewa mazima obudde butukute naye nga njagala mbuuze ekibuuzo kyange ndoza kigenda okusembayo couples zisobola okufightinga emotions zino eno oba basobola okulaninga how to manage how to live with them for example otegedde nti ekituufu kiri nti nze ng'omuntu nawasa omusajja munafu mu ngeri ki bw'agenda mu toilet tayagala kugiflashinga bw'atuuka mu nnyumba n'ajjamu engoye ayagala engato n'ayisambasambasamba kugamba omusajja ali awo omutwe ogamanyimu kunoonya sse n'ogamba nti kati kamumanaging embeera nga bwino omusajja wange bwatyo bw'ali. Is it possible? Nze nandirowoozezza buli omuntu nze era kyentera ng'okwogera wano noonyayo ekintu kimu ky'osinga nnyo okwagala ku muntu wo ky'osoosowaza ekyo bw'abanga eritiiki ndowooza ebyala omugumira mpola kuba ekintu bw'okiyimbako ennyo naye bwe toggalawo tooyi olwo oli ku emotions ogira bw'odda stocks z'osanga osuula ogenda kuzimba bukyayi ku bukyayi naye ng'agamba mazima waliwo kale jemize kati egyo How will I get romantic with you? Nga dimu kufamu ka flashback. You didn't flash your toy. Did you really watch that thing? Did you watch it? When you bring your mouth closer to mine, is it really coming over? Mwemutukwata. Toyina bogambo ndo sa flashinga toilet ali no gambo box atu ogireke mu namba 2. Ero emize egimu kale kati ejo nga mizibu muko. Anti baga afe tubayonja naye namwe walu. Naye atolina okuntereeza. Naye ate waliwo emizenga ogenda okungolola nkoleki nkyame bukyane kati like osanze nino omuze gwange nga gwamaniyo esamba nawe guba mukaaga yaddenga kadi Steven ninkasasu naye nga gunyumira wabweru nosoko jongamba kyajibu otambula nnyo ekiro olwakapira njagala osigalenge wako kalabi mpuliranga eddembe lyange oba olirinyidde eri obuntu naye mubira gwogula wadde kyaka abakazi baganya abasajja nga babali kumpi awo obudde butukute njagala Rosie otuwe ebigambo bye bisembayo kimu 2-3 biki ebirinza okukolebwa okuva mu mbeera ng'eno ne jibu atwe tuberekereze kakati mikwano gyange ekintu ekisooka mwesige Katonda oba okkiriza mu Katonda pray about it kyonna ky'okkiririzaamu kyoba osinga okola ekintu ekyokubiri nze ngamba nnyo abantu mufunengayo abantu abo ab'enkizo boolaba nga bba wamwanguyira naawe akwanguyira ng'osobola oyisizaamu mpola mpola indirectly ye nalaba engeri asobola okukifurazingamu okutuusa obubaka bwo eri patinawo mwewalenga nnyo okulalasa abasajja bammwe oba bapatinazi bammwe mu mikwano gyammwe bwanatulya bbaawo ng'alaba bbaawo ataflashinze ettooyi bwanatulya bbaawo ng'alaba bbaawo atasenyeza so bwonagamba nze omusajja gwantama so limit let your man or your partner be a star out there mu bantu bo oddeyo mulwane byammwe tolalasa musajjawo wekwase Katonda ekisinga obukulu we talk about it mu ngeri esingako obulungi ebigambo bye bisemba nze mba ngenda kubasaba nti wakiri wolaba ekikyamu ku munno okigwirireko omugambirewo oleme okukirinda okukosa omutima gwo okisegeredde ebbanga bwe wabeera obusobozi obukyogerako awo immediate okijjewo ekyo okulinda okusobola
Oluganda nanti lunsumbuwamu. Obutalinde ebbanga eddene kola ki? Kuyita kubanga obuchayi mu bubeerero mu bulwosirikira ngo ine bikunyikutudde ku mutima onyocha obuchayi mu. Ayogedde eddiini. Amaka agalimu eddiini ebiseera ebisinga kati ffe bwe tumala okusala katugeze nze kasita onyiza nsobola okusalayo erakezi obusungu ne bukola ki? Amaka agalimu eddiini bwe mugamba nti katwekwate ku Katonda obimuloopere nti omwami wange ono alinamu emize bw'ati naye nsaba ompe amaanyi agasobola omukyusa ate naye akyuke inganga mubiroope waani ew'omutonzi wamu. Obadde mulabi mulungi nnyo wa Super Girlfriends. Sinza kwongerako yadde ekigambo nenzikiriza nti nebifuga amaka gange tibigenda fuga amaka go. Omanyi omwami wo, omanyi mukyala wo, yiga omwami wo ne mukyala wo mutambuze obufumbo bwammwe bulungi. Mpozi n'ekirala kye tusinza kwerekeza kiri nti funayo ebintu nga ebyo by'ogamba nti yadde bino biganye bino bya atlesi ngenda kukola nabyo otambulirawo. Nze Jose Naji, the most wanted, the international bayagala okunfollowinga gemanyi agale ku TikTok yange, Instagram, Twitter ne Snapchat. Abanyambaza beba Haven Store basangibwawo ekireka ku Junction Mall. Banoonyeko bali ne ku TikTok gye bali aba Haven Store balina engoye ennungi. Makeup wange enviri za Logan Salon esangibwa kireka opposite ne Shirley ekireka. Rosie. Mubadde balungi abatambudde naffe njagala okubajjukiza tubeera wano buli lwa Sunday ate no repeat ku Wednesday sobeerako omukyala Nyambaza ya Adorable Fashions basangibwawo ku Galilaya Commercial Plaza n'Entinda ku Emesa Complex. Banoonyeko balina engoye buli kika nze nagaa buli gwe lwolootako Adorable erulina oyagala tuli ku shipping ile oyagala ngoye kwegamba aina office casual party buli kimu banoonyeko tujja kujusa Rose Skin Clinic on my beautiful skin as always nabagamba ebikwatagana ku nsusu tunoonyeko body shape tunoonyeko awo tutava mukaba bakulu. Njagala ogamba mulungi ku Super Girlfriends okola mulungi alinza kuyamba ata abani abakwambaza n'abakwambaza berekereze briefly. Nayambalidde ku Jibuke ku Kamkam Plaza eba nkoledde suuti n'abakulu bano ye CEO Jibuke ate nga njagala bategeeza nti twaguddewo essomero okuyiga okutunga okuyiga okutunga okuvuga emmotoka okuyiga okukola enviiri a lot so mbasaba okujja okuyiga ebintu ebyo eby'omukono mu Namasube Kikajjaawo essomero lyaffe we lisangibwa ndi ku Kamkam Plaza LG 7 amu basement oba osobola okuba ku 0702 7607 009. Yeah. Enamba mbadde nsaba ojibuddemu bajiba ku supporting ono ye Jimbo mwennyini omulungi ali ku TV ye yatunze suuti gy'ayambadde era atuna n'endala nnyingi nnyo mu supporting abalina emikolo gy'embaga okwanjula oyagala kwambala kulabika bulungi oyagala kyawa muntu oyagala mukyalira mu suuti oyagala kyawa muntu so okukola esuuti emukyawo natakalubiriza nnyo kugenda walamba ate bino byagenze biki notukawo ng'agonda bugonzi. Abaagala emirimu gy'omutwe mikulu nnyo ogw'okuyiga okutunga alina essomero agambye nti abaaniriza abayigiriza ebintu ng'ebyo mbadde balala balungi nnyo.